Nyumba eyo gyembadde kugamba etundibwa obukadde 8 wakoma 7 erimu ekisenge main bedroom, erimu wardrobe, erimu ekinaabiro kya main bedroom, erimu dining, eriko sitting room, erimu ebisenge bibiri eby'abaana bibiri, erimu n'ekinaabiro eky'abaana munda nebwero ekinaabiro esangibwa Kirinyabigo ya ndagaano nzazirina everything. So kimu kiri ku halali so sobola ogula ennyumba eyo abogigula naffe tuba tulyako commission so bojani box nja kutwala director we abagikwafaganyizibwako naye endagaano sofa bazimpadde nzazirina so njagala only abantu abali serious gojayo inbox yange ngamba I need a house oba njagala nyumba saagala buli kimu kyonna kikunyunyudde bojja obojja okungamba no tugenda sasula ddi kugamba installment ekirizibwa kasito sasulako ekitundu ekisinga obunene ne mukola endagaano dino ojja okumalayo so nyumba bwetyo nga bwogirabya bwetyo bweri kisenge baita Mexico bagende mu America bazimba okisene bayita Mexico mu mazzi bagende mu America ninge ensi ina mafuta nsindaga kati bwe buzibu Uganda bweyolekedde nti President Museveni okubeera mu bukulembeze kimufuukidde kirimu amagoba mangi ye ne famire ye n'abe Nganda bakifunamu nnyo bamalirivu okubeeramu at all costs kanchogere mu luzungu kino kikyetaagiza bajja kubeera mu bukulembeze bino bitandiso ebibala byekyo buli nsi ekolanga President Museveni gavumenti ekyakola byeyitamu ekikombako bagenda babitambuza mpolampola mpaka batuuka nati ne muziwulira zogenda ye Sudan Khartoum ku independence mu 60 nga esinga Brussels in fact nga wagamba nti wali ogigeraageranya na London Khartoum ejolaba naye kati negenda ngekonzibe banga omwana gwe bamyemere nagenda nga akonziba simanyi walolebeka abaana nga akonzibye bulungi medi nga akonzibye nagwawo naye kati Khartoum ngesigaza kabuto kati Museveni gyatutwala eyo mpola bwe toyinza kumanya nti gye muli kukuba omugenda omala kutuuka naye n'omwana wano amuzaala naye nga mulamu ng'owabalala n'agenda ng'akonziba mpaka waliwo ogaye ng'asigaza kabuto n'amagumba kakati Uganda lekubu lyeyolekedde tuli ku kkubo tugenda kati mulimu abalinda nti alabayo omwana akyali bulungi tulana kulaba kabuto kali boke balindi kulaba olumanya Uganda ekonzibye kubanga kati ebintu byogedde ebintu ebikulu bisatu okusooka ab'ekitongole ekya Netherlands nsi ya Budaki bwe baamala okuyambako Ghana J. Rawlings yali akulembera Ghana yali alinganga Museveni n'okusingawo abamuvuganya nga bateeka ne mu helicopter n'abasuula mu nnyanja Accra erinanye ocean bw'omutabanya nnyo ng'akuteeka mu helicopter ng'akusuulayo nebata ne beeyongera mu maaso nga obukulembeze abwagala bw'atyo kakati ne balaba ng'ensi tegenda kufunamu ne batuula n'abo abannemudi ne babayambako okuteekawo enkola enaatereza ensi yaabwe ne bateekawo ebisanja 2 ne bawanika constitution empya J. Rawlings n'afuga n'avaako n'ayita vice president we ne bamuwangula ne bawaayo obuyinza opposition nge bawangudde olwaleero kyekiri eggana bamala okifuna awo noganda ensi za Africa endala zisobola kwe kujja mu Uganda nga bw'ogambye 2010 bayambeko Uganda erina omukulembeze afaanana nga J. Rawlings yali ayagala okufiira mu buyinza ng'akola ebimu ku J. Rawlings bye yakola n'embuto ne zivuga ne baze tuyambako FDC ffe bamu tuteekako omukono DP neteekako ne UPC tengo kutulanga meeting nze nga chief opposition whip mu parliament ewedde nali member wa IPOD council nitutandika okutulanga mu meeting nituleeta amateeka nga baleetegana ganatereza ebyokulonda mbabazi byatuka mu parliament n'agamba nti IPOD eringa NGO
byeteseza byonna n'abisuula eri Mbabazi ng'akola ng'ani olwo nga ye prime minister ye secretary general w'NRM kati naye ali bweru n'agamba biringa NGO tulina NGO byadde byakunyumyamu company amateeka ge twali tuleese akatereeza electoral commission akatereeza okuwona kwa president okwa parliament local government ngasuulibwa ebbali faawe fudisi otandikire okufuna obuzibu naye nga tukyabembereza tugamba munaye omulalu tuba musegulire obeerawo nomumembereza oba oliawo anaatereera mpaka bwe bituukidde wano ebimu ku bibala bya ipod nze mu kulowooza okwange kwe kusembeza honorable Mao n'atwala DP ne bafuna okwogerezeganya ne President Museveni nga tewaliwo kye bakugira oyo n'amutwala kakati aba UPC Noakena yali yabatwala dda abatakkiriza kubatwala kati ffe tuli babi era katugenda mu kulonda kwa iyala ku lwokuna wiiki ejja oba nalemba abadde instruction temulonde FDC NUP teyina candidate yo teyabyeetabyemu kati awo we tuli ng'eggwanga nti ekitongole ekyali kizze tuyambako okwetereeza ebyobufuzi mu Uganda kiremereddwa ne kisiibula togaseeko medi aba DGF Democracy Governance Facility DGF nabo ogwe-12 bagaye wegugwako nga nabo bagalawo ofiisi ekyo ekitongole ze nabeerera mawulire abazungu bagamba nti okusobola okuyamba ensi ya Uganda okulakulanya ebibiina amawulire civil society buli omu aleke ekikola yeka tukikolere wamu simba layini okutegeeza aba MTN katusobola kusasula school fees nga tusimbye layini enkola ebisigi eraze tugenda ku digital MTN kugamba ose mobile money school fees olina okusimba layini osobola okunyuga state kunyigaga mu kitano sitakinana osasula school fees utere kuza MTN momo kituyita mobile money account sasula school fees mu ngeri nyangu amateeka n'ebiragiro bigobererwa State View Complex abe Masaka wakudde ekizimbe ekipya enaakereri Masaka mu kibuga nnyini ogambye kati bambi deputy speaker namulabye olw'okwagala eggwanga ng'ayomba naye yayombedde bwereere nze bwe nziremu ne ntunuulira ekiwandiiko kya paalamenti ya Bulaaya kye yayisizza teyagambye nti Uganda temukola yagambye nti eddembe ly'obuntu obutonde bw'ensi n'okusasula abantu ssente nga temunnabajja ku ttaka ate ssente ezo nga zenkanankana n'ettaka kwe mubajja n'okulekeraawo okutyobula eddembe ly'abamawulire n'erya civil society ebintu ebyo bw'obigatta ffe tebattaddemu buteesi kinga nga wonagenda ku kyalo ng'omusajja alina empisa embi n'omugaana kuba abaana b'abantu nakuvuma bayita ku kkubo naye n'omulekera abawaka baatulugunye nze kyendaba European Union kyokka kyekibulamu mu kiwandiiko kyayo ffe batulese Museveni atulugunye bagambye nti luli aba Denmark, Norway, France, Netherlands bwe bagenda okulaba ebikolebwa ewali amafuta baabagana okugenda ne civil society waliwo nalabanga omuzannyo gwabanga ku TV edda nga okyaliwo emu kawadwa oba okyagujjukira yagala okwesimbawo ku weerosi olukiiko lw'ekyalo luba lutudde mukyala we yasooka n'agaba mulonda kawadwa mufudde naye nga mukyala we yamuwako obujulizi mukyala we nga yamuwako obujulizi ali eri akyali ku kyalo akuyega abantu bakuyega bakuŋŋaanira wano kakati kyekizibu bakakoza kye batuteekamu European Union weetuula nera nti Uganda ya mpisa mbi nze ne weebata empisa nja kuwa obujulizi nga mukaakawadwa kubanga kyemutukola musiba abantu wano mubakuba emigo kati Kakwenze yagenda Germany naye nga buli paati ye ey'omubiri eriko embooko oba bali mukubisa mbooko kika kyezo ezakwata nga tezivuddeeko kati bwe tugenda okufuuka so twalibadde wano nze ne Kakooza ne deputy speaker Tayeebwa nga tuli mu kuvumirira ba Bulaaya Tayeebwa nga bali emotional nnyo
alumirira eggwanga alaba nti era musaasira ng'alumirirwa abasajja wano okuyingirira puroguramu ya Uganda y'okusima amafuta kati ng'akakooza mutuyambe empisa zammwe mbi muzikendeezeeko kitusobozese nti tufunayo ebintu ebyawamu nga waliwo tusobole okubiwolereza wamu nze ndeke kubeera nga mukakawadwa agenda nga kawadwa ali eri akuyega bantu nagaa nti baneyo mulonda mufudde gyembeera gye mutaddemu kakooza ebibuuzo byobuuzidde bayina bibuuzo bikulu nnyo naye njagala abatuwuliriza tuleke kubalyazaamu mubuulireko ku essente za ipod zaali zze tereza kubanga nga bwe nvudde emabega nenkoga nti ebibiina ebisinga wano mu Uganda twabitandikawo nga bikyali byavu kugwe mukola ebyetaagisa okukola amaoffice facilitation ne bajja ne bakola ekyayamba nti abamu bakalimagazi bakirengera bukyali mu Political Organizations Act ne bateeka Political Parties Organizations Act bateekamu nti ebibiina tufune mu nsako y'eggwanga eyaffe tutereka sente tujjengamu sente buli mwaka tuziweereza ab'ebibiina ebirala okusinziira ku maanyi gaabwe okusinziira ku percentage eri ku buli kibiina era buli mwaka baleeta sente ziva mu treasury ba honorable SEMUJU Nganda ne ba appropriating ne baweereza buli kibiina okusinziira ku percentage ekibiina bwe kiri ekyo baakirengera ddala naye mwami muganda wange kankubuulire nti bw'olaba nga atali nyina w'omwana akaaba nnyo okusinga nyina amuzaala manya waliwo ekizibu abazungu bonna bwe bali entegeka yaabwe tetwagalizangako kuba bulungi kangende ku kyobutonde iro okutabangula ku bitundu by'ensi obutonde econtributinga ebitundu 25 ku buli 100 25 ku ki abazungu 25 ku ki okutataganya obutonde bw'ensi ebitundu 25 ku 100 ne Africa yonna erinako 3% okutabangula obutonde bayimirire wa 3% owa 3% owa 25% era tebaagala kumwogerako nalaba akatambi ng'abaana abavubuka bagamba president onaliko owa France nga bamugamba nti ekitongole kya Total ekiweereza sente okusima amafuta tusobole okufuna amafuta agaffe nga bamugamba nti please obutonde bw'ensi bwonoonese nnyo era lwaki president abaddamu n'abagamba no ekitongole kya Total company enenya sente ekola sente tekuli public money. This is a private sector company eri mu kunoonya sente ndozo ompulira njagala kukigatta na kino nti embeera yonna gye tubadde tutambulira mu nkuwe history omutegere bulungi mu 2023 bwe tufuna olutalo lwa Kony okyalujjukira baagamba nti mu 7 amagye gonna g'olina gewajja nago gonna gasale kino mu kikwate kiri kuliko gasale ogakendeeza omuwendo abantu bave mu magye tubasasule sente zaabwe ne package mu 7 olwamala okukendeeza emitwalo gyonna gyali mu magye gye yayina owulira ssebo allah olwakendeeza esente ze baali baleeta wano baziweereza Kony yes nkubulira olwamala okukendeeza amagye in fact twalina mu parliament 2003 linde ku nkiinako bwintoka nti njogera olwamala abasirikale bonna nga bamaze okubakendeeza bamaze okufuna experience abavudde mu nsiko biki ne bagakendeeza amagye gyali emitwalo 15 ne bagisala ne wasigala emitwalo 6 n'ekitundu nkubulira okutuusa basala musumba nali mu house bonna ku luno ffenna twakwatibwako nga Kony afuuse ekizibu basala musumba babeni wakya nga ekitundu ky'engulu olutalo lunyinitira ne baga no tukwate sente zonna ze twaappropriatinze tuziweereze gavumenti tusale budget buli sector 3% olutalo luvengu nkulaga abasajja abo gye tuvudde bwe baali baleeta programs zina za World Bank ne IMF
be basajja basooka okutugamba nti bwe muba temukkiriza kutunda bitongole byammwe byonna tetujja kubawola ssente. Siringa mwami media okugamba olwali nezijja mu makaago nti tunda ebintu byo byonna byolina mu makaago nkuwole otandika okutandika obupya. Yes. Private kubanga waliwo lindako malize kubanga waliwo new world order eya Margaret Thatcher ne Ronald Reagan. Abasajja mono bwe tutambudde nabo nebbanga bakyaleeta obukolone bwabwe okufuga amawanga ga Afrika. President Museveni yagambye lindako malize nti abantu ffe abagamba nti abazungu tuli nabo naye bo ekigenderwabo kirala naffe ndowooza yaffe nkuwadde ekyokulabirwa nti bubali abonoona obutonde ebitundu 25 ku buli kikumi tebeeyogerako. ne Africa yonna eri 3% emission ku butonde bw'ensi gye baliko gye bagaa nti era Uganda bw'onoosima pipeline okufuna amafuta agagenda Etanga Tanzania kubanga ekyagatwaza eyo Tanzania egamba nti gas Tanzania erina gas bwaba mu exploiting pipe enetwalanga amafuta ejja kuzanga gas mu Uganda okiwulira ne kati 3% mu Africa yonna Uganda enako percentage ki ekikiri on record. Njagala mbabuulire nti abazungu bajja muffe bobala in fact na interview ya Kagame nga bagamba nti mu abazungu bwe muba mu violating human rights z'abantu abeewamu kuba yasinzidde ku Trump bana honorable SEMUJU Nganda bagambye bayawukanya omwana n'ennyina emitwalo 3 abava mu Mexico ne babateeka mu kamp emitwalo 3 omwana between 1 and 5 ne babawukanya nyabo n'ekitaabo ne babajja ku bantu abaali bamaze okujja eyo si human rights abuse naye ya Uganda oba ya Rwanda oba yo yembi ennyo okusinga n'ababuuza mu human rights eyamu mugiraba eddembe ly'obuntu eri Africa lyebbi nnyo eryamuliki lyeddungi. Njagala okuwuliza bawuliza abantu bano omanyi bw'obeera ne mubbi munno ng'akusula emiryango mubbi munno bw'aba akusula emiryango gwe bw'obeera emmanju eri tokola ensonga ya SEMUJU yo ogijjukira ate nzi nayo enneeyisa ya gavumenti nzijjako eyo point nti njagala twegendereze nnyo ffe abakuba akadingidi abazungu batwagala nnyo era tuli bannaabwe buli kye batuleetera tukikubira enduulu tukyegendereze. Lwe lugero luli lwenkugeredde nti bw'olaba atali maama w'omwana bo baagala nnyo Uganda okusinga ffe abagirimu. In fact nabadde nsoma ku likodi ya Mukapa gye yajja mu 2004 gene mu library ekikebere yagambye nti Africa tulina okuzuukuka twemanye history yaffe afaanana atya era tugivaamu tutya okubeera nti embeera gye tulimu bali bannaffe abaagireeta nga balina ebigendererwa kubanga bw'otunulira ku history yenna mu Africa balumumbo lwamala okumutta baategeka ki baakomezaawo ki Peter bakomezaawo linnyo bakomezaawo linnyo ya gold naye bw'otunulira ekibadde kitabangula DRC kiki Honorable SEMUJU, President Museveni yabadde Kololo. Now we'll find someone else to work with total energies, not in this person. Kamalize point muganda ndikuja Nganda. This is a business. This is a business. Amafuta, it's business. Era chovola Macron yagamba abaana bali nti bana abasajja balina ssente zaabwe be balina right okunvestinga ssente wonna bazaagala. Sigenda kubagambako as total nti temuteeka mu ssente mu mafuta. Amazima matuufu bagamanyi bw'aba tugamba ensonga z'abadde kakooza tekusina kuzitukwaatirako tuli basobya anti njagala nkubuulire obusobo byaffe kanzije katono wali kakonge tugende pamenti ey'omwenda President Museveni twasookawo ne tusensalinga baminisita mwebyo Kabakumba mweyadukira Saida Bumba Kido Makubuya mwaba yali ani President Museveni
n'adda entungamo eyo alinayo amaka ga mukyala we ng'ayita ababaka abato ab'NRM abavubuka 10 omubaka omu n'amugamba nti naye mukwano gwo Gaddafi nga bamuli bubi lwaki tulowooza ebyokuvaako mirembe Museveni n'agamba nti Gaddafi yatusobeza tusobola okubayo ennyonyi emu njamu kuulya omubaka nga tuvudde ku mpewo kakati n'amala nzinjibula amawulire kyobola nkuwulira Museveni byakaana baka wa Parliament naye kindeeseza Gaddafi abaana be yabayingiza mu lwokaano Gaddafi Iziramu yali omu ku baali batiisatiisa abantu b'e Benghazi ng'abagamba ntugenda kubafuuyira ng'ebiyenje era n'agenda mu lutalo Katonda n'amusaasira ate ne batamutta baamusalako ngalo ne bamuyingiza ekkomera mutabani wa Gaddafi batabani ba Mubaraka Hussein nabo ono aliko amala kuwamba ne balyoka badda engulu batabani ba Saddam Hussein baafa nga n'ekitaabwe yakafa abakulembeze bonna bonna abasinga obungi ab'omululu bw'atuuka mu bukulembeze bw'eggwanga alabira ddala nga bafunye nga bizinensi yawaka n'ateekateeka n'abaana n'abakyala bagiyingire ojjukira n'ebimu ku byaleetera obuzibu bwaleetera Tumukunde obuzibu yali wano nga muwulira nkyalimu obuzaavu nga kunyonyola Kamuzu Banda mukyala we ekiseera ekyatukanga Kazamira girlfriend President Museveni okwagala mutabani wajjeewo obutayagala nze ndowooza nti ekiyiza okuwa mutabani wa President Museveni emirembe ne famire ye kwekoleka Uganda ng'etambula bulungi naye yalina okutya olw'ebyo byatatambuza bulungi kyova olaba yagamba nti anoonyayo anaawoolera eggwanga agenda kuliwoolera kwani omukisa gwairayo gukyaliwo bano bakakooza jjukira Besigye yatugamba abali ku dining abalya abatudde ku ttaka abali mu lukubo n'abali ku lubalaza bakakooza abali ku lubalaza babeerere Museveni ow'amazima bamubeerere baatisa okufuna emirembe nga naye amaze okuvaawo ne famire ye kijja kusinziira ku mbeera gy'alekamu Uganda ne bw'onaaleka mutabani wo nga w'amagye ab'amagye mubadde munakubokera kulwana bwe oliwe wawulira nga bagamba nti amagye bagatadde ku stand by class 1 waloga nti bantu babulijjo bali bagenda ogakuba nikalaga amagye mwetegeka bantu babulijjo baabo balina teete balumba bwennyininyini ab'amagye be baali bakyanga baleka gagenda ennaku z'omwezi zabadde 15 September Parliament European Union ne baga nti ebintu bingi tetujja kukkiriza kutaataganya butonde bwansi okuva ettirenga paka eri Tanzania ne baga nti temporary hold katuyimirizemu katono wakiri omwaka mulamba katunula ensonga kino kitegeeza kibannabyabufuzi abamu bakiwagidde ekirala kyekya President yagambye nti yakkiriza mutabani wajje mu byobufuzi ajje mu bino byaliko bamutongoza kubanga aba opposition President yagambye baali babonyabonya abawagizi be bookya mu t-shirt gaabwe era ne bamwanyula ejje effuntuzi Revolutionary Guard erino ne lijja kubanga likole amagye gabadde abiri naye nzijukidde ku Revolutionary Guard ddala bali abadde kisemuju sirijuke naye erinnya lyanyumiridde nnyo ku Gaddafi ekikozesanga nnyo Revolutionary Guard eyo egenda kukuuma Muhoozi egenda kukuuma President oba eriwo balamu yagambye nti ago ge magye ga Muhoozi era ensonga nti opposition mwatawanyanga nnyo abawagizi ba Museveni olabese mugitumalize nolwekyo wembadde nsonga gabadde olese mu DGM Democracy Governance Facility amawanga ga Bulaaya gagamba nti buli omu ogenda okuyamba ku bibiina by'obufuzi okuyamba ku bannamawulire ne civil society n'akikola yekka tukwate ssente tuziteeke wamu nga tubayambira wamu nga ndi mu observer nabuuzaako omusajja wa Mitanga Osborne yakuliranga ekitongole ekyo nga buli mwaka bali batuwa biliyoni ezisukka 2 kaakati pulezidenti yakera ku nkya n'ab'NRM ne baggalawo
DJFI nga bagamba nti ewaaba opposition sente. Ojjukira we baasibira lawyer ono muganda wa Nobert Mao erinnya limvudde mu mutwe ne bamusiba. Kakati ne mudi eyajja okuyambako okuzimba demokrasiya again nemereddwa nze mbitadde. Deepening democracy yajja okuleetera sente again mbitadde. European Union egamba nti naga mafuta gemwewaanya ebitongole ebirimu ebigakulaakulanya ekisinzaamu sente nnyingi kitongole kya Bufalansa ekya Total kugatira China ekigaa nti mwenga ekitongole kyaffe ekyawa ne Bufalansa tetubasuubira kugenda kuteeka nsimbi mu project eya Uganda pipeline egenda okutwala mafuta ng'ebintu bino wamanga bikolebwa. Ekisooka ogoba abantu ku ttaka ne batabawa sente compensation emala eddembe ly'abamawulire eddembe lya civil society n'obutonde bw'ensi nga bw'ogambye. Kati bambi deputy speaker namulabye olw'okwagala eggwanga ng'ayomba naye yayombedde bwereere. Nze bwe nziemu ne ntunulira ekiwandiiko kya paalamenti ya Bulaaya kye yayisizza teyagambye nti Uganda temukola, yagambye nti eddembe ly'obuntu obutonde bw'ensi n'okusasula abantu sente nga temunnabajja ku ttaka ate sente ezo nga zenkanankana ne ttaka kwe mubajja n'okulekeraawo okutyobula eddembe ly'abamawulire n'erya civil society. Ebintu ebyo bw'obigatta ffe tebattaddemu buteesi kinganga wonagenda ku kyalo ng'omusajja alina empisa embi n'omugaana kuba abaana b'abantu nakuvuma bayita ku kkubo naye n'omulekera abawaka baatulugunye. Nze kyendaba European Union kyokka kyekibulamu mu kiwandiiko kyayo. Ffe batuleese Museveni atulugunye bagenda nti luli aba Denmark, Norway, France, Netherlands bwe bagenda okulaba ebikolebwa ewali amafuta baabagana okugenda ne civil society. Waliwo nalaba ng'omuzannyo gwabanga ku TV edda nga wakyaliwo emu Kawadwa oba okyagujjukira yagala okwesimbawo ku Bwerosi olukiiko lw'ekyalo luba lutudde mukyala we yasooka n'agaba mulonda Kawadwa mufudde naye nga mukyala we yamuwako obujulizi Senkubuge mukyala we nga yamuwako obujulizi Kemulondo oyo ali eri akyali ku kyalo akuyega abantu bakuŋŋaanira wano. Kaakati kyekizibu bakakoza kye batuteekamu. European Union weetuula nega nti Uganda ya mpisa mbi. Nze ne weebata empisa nja kuwa obujulizi nga Kawadwa kubanga kye mutukola musiba abantu wano mubakuba emigo. Kati Kakwenza yagenda Germany naye nga buli paati ye ey'omubiri eriko embooko oba bali mukubisa mbooko kika kyezo ezakwata nga tezivuddeeko. Kati bwe tugenda okufuuka so twali badde wano nze ne Kakooza ne deputy speaker Tayebwa nga tuli mu kuvumirira ba Bulaaya. Tayebwa nga bade emotional nnyo alumirira eggwanga Thomas era musaasira ng'alumirirwa abasajja wano okuyingirira programu ya Uganda y'okusima amafuta. Kati nga Kakooza mutuyambe tekitufiirize empisa zammwe mbi muzikendeezeeko kitusobozesa nti tufunayo ebintu ebyawamu nga waliwo abiko James tusobole okubiwolereza awamu nze kubeera nga Kawadwa agenda nga Kawadwa ali akuyega abantu date mulondo aga nti wane omulonda mufudde kati yembeera gye mutaddemu Kakooza mukyuse ku mpisa zonna baazogedde. Ebibuuzo by'obuuzizza by the way bibuuzo bikulu nnyo naye njagala abatuwuliriza tuleke kubalyaza amaanyi tubabuulireko ku mazima. Essente za iPod zaali zze kutereza kubanga nga bwenvudde mabega ali nenkuga nti ebibiina ebisinga wano mu Uganda twabitandikawo nga bikyali byavu kugonkola ebyetaagisa okukola ama office facilitation ne bajja ne bakola ekyayamba nti abamu bakalimagazi bakirengera bukyali mu Political Organizations Act Political Parties Organizations Act bateekamu nti ebibiina tufune mu nsako y'eggwanga eyaffe mututereka sente tujengamu sente buli mwaka tuziweereza ab'ebibiina ebirala okusinziira ku maanyi gaabwe okusinziira ku percentage eri ku buli kibiina era buli mwaka baleeta sente ziva mu treasury ba honorable SEMUJU Nganda ne ba appropriating ne baweereza buli kibiina okusinziira ku percentage ekibiina bwe kiri ekyo baakirengera dda naye mwami
muganda wange kankubuulire nti bw'olabanga atali nyina w'omwana akaaba nnyo okusinga nyina amuzaala manya waliwo ekizibu. Abazungu bonna we bali entegeka yaabwe tetwagalizangako kuba bulungi. Kagende ku kyobutonde Europe okutabangula ku bitundu by'ensi obutonde contributinga ebitundu 25 ku buli 100. 25 kuki? Abazungu abo. Abazungu 25 ku biki? Okutatakanya obutonde bw'ensi. Ebitundu 25 ku 100. Ne Africa yonna erinako 3% okutabangula obutonde. Okutabangula obutonde. Bayimbirire wa 3%. Owa 3%. Owa 25% rate baagala kumwogerako. Nalaba akatambi ng'abaana abavubuka bagamba president onaliko owa France nga bamugamba nti ekitongole kya Total ekiwereza sente okusima amafuta tusobole okufuna amafuta agaffe nga bamugamba nti please obutonde bw'ensi bwonoonese nnyo era lwaki president abaddamu n'abagamba no ekitongole kya Total company enenya sente ekola sente tekuli public money. This is a private sector company. Eri mu kunoonya sente ndoze ompulira njagala kukigatta na kino nti embeera yonna gye tubadde tutambulira mu nkuwe history omutegere bulungi mu 2023 bwe tufuna olutalo lwa Kony okyalujjukira baagamba nti mu 7 amagye gonna goyina ge wajja nago gonna gasale kino mu kikwate kiri kulikodi gasale gakendeeza omuwendo abantu bave mu magye tubasasule sente zaabwe ne package mu 7 olwamala okukendeeza emitwalo gyonna gyali mu magye gye yayina owulira ssebo alla olwakendeeza esente ze baali baleeta wano baziweereza Kony. Yes nkuwulira olwamala okukendeeza amagye in fact walina mu parliament 2003 linde nkiinako bwintoga nti njogera olwamala abasirikale bonna nga bamaze okubakendeeza bamaze okufuna experience abavudde mu nsiko ki ne bagakendeeza amagye gyali emitwalo 15 ne bagisala negisigala emeka ne basigala emitwalo 6 n'ekitundu. Nkuwulira okutuusa abasala musumba nali mu house bonna kulune fena twakwatibwako nga Kony afuuse ekizibu basala musumba babeni wacha nga ekitundu ky'engulu olutalo lunyinitira ne baga no tukwate sente zonna ze twaappropriate nze tuziweereze government tusale budget buli sector 3% olutalo luvengu. Nkulaga abasajja abo gye tuvudde bwe baali baleeta programs zina the World Bank ne IMF be basajja basooka okutugamba nti bwe muba temukkiriza kutunda bitongole byammwe byonna tetujja kubawola sente. Siringa mwami media okugamba olwayo nezijja mu makaago nti tunda ebintu byo byonna byolina mu makaago nkuwole otandika okutandika obupya. Yes private kubanga waliwo linda kumalirize kubanga waliwo new world order eya Margaret Thatcher ne Ronald Reagan. Abasajja mano bwe tutambudde nabo ne bbanga bakyaleeta obukolone bwabwe okufuga amawanga ga Afrika. President Museveni yagambye nina kumalize nti abantu ffe abagamba nti abazungu tuli nabo naye bo ekigenderwabo kirala naffe ndowooza yaffe nkuwadde ekyokulabika nti bubali aboonoona obutonde ebitundu 25 ku buli 100 tebeeyogerako. ne Afrika yonna eri 3% emission ku butonde bw'ensi gye baliko gye bagaa nti era Uganda bw'onoosima pipeline okufuna amafuta agagenda Etanga Tanzania kubanga ekyagatwaza eyo Tanzania egamba nti gas Tanzania erina gas bwaba mu exploitinze pipe enetwalanga amafuta ejja kuzanga gas mu Uganda okiwulira ne kati yo 3% mu Afrika yonna Uganda enako percentage ki ekyo kiri on record. Njagala mbabuulire nti abazungu bano bajja muffe bubala in fact na interview ya Kagame nga bagamba nti mu abazungu bwe muba mu violating human rights z'abantu abeewammwe
kuba yasinzidde ku Trump bana honorable SEMUJU Nganda bagambye bayawukanya omwana n'ennyina emitwalo 3 abava mu Mexico ne babateeka mu camp emitwalo 3 omwana between 1 and 5 ne babawukanya nyabo n'ekitaabo ne babajja ku bantu abaali bamaze okujja eyo si human rights abuse niye ya Uganda oba ya Rwanda oba yo yembye nnyo okusinga n'ababuuza mu human rights eyamwe mugiraba eddembe ly'obuntu eri Africa lye binnyo eryamwe liki lyeddungi njagala okuwuliza bawuliza abantu bano omanyi bw'obeera ne mubbi munno ng'akusula emiryango mubbi munno bw'aba akusuza emiryango gwe bw'obeera emanju eri tokola ensonga ya SEMUJU yo ogijjukira anti nzi nayo enneeyisa ya gavumenti nzityako eyo point nti njagala twegendereze nnyo fe abakuba akadingidi abazungu batwagala nnyo era tuli bannaabwe buli kye batuleetera tukikubira enduulu tukyegendereze lwe lugero luli lwenkugeredde nti bw'olaba atali maama w'omwana bo baagala nnyo Uganda okusinga ffe abagirimu in fact nabadde nsoma ku likodi ya Mukapa gye yajja mu 2004 ugene mu library gikebere yagambye nti Africa tulina okuzuukuka twemanye history yaffe afaanana atya era tugivaamu tutya okubeera nti embeera gye tulimu bali bannaffe abagireeta nga balina ebigendererwa kubanga bw'otunulira ku history yenna mu Africa balumumbo lwamala okumutta baategeka ki bakomezaawo ki Mpeta bakomezaawo linnyo simpeta bakomezaawo linnyo lya gold naye bw'otunulira ekibadde kitabangula DRC kiki olaba SEMUJU President Museveni yabadde Kololo now we'll find someone else to work with to tell energies not in this kamalize point muganda ngesajja Nganda this is a business amafuta it's business era kyovola mu Macron yagamba abaana bali nti bana abasajja balina sente zaabwe be balina right okunvestinga sente wonna bazaagala sigenda kubagambako as total nti temuteeka mu sente muki mafuta amazima matuufu bagamanyi bwaba batugamba ensonga ze babadde kakooza tekusinaako wezitukwatirako tuli basobya anti njagala nkubuulire obusobo byaffe kanzije katono 89.2 FM ngo ensonga ze bamenye menyemu komenti eno balimba ey'obutonde bw'ensi balimba endala eya human rights eddembe ly'obuntu ti gavumenti yo ekyo nakyo etulugunyiza abantu balimba era okutulugunya tikiriiwo okutulugunya kujja mu mbeera anti lindako okutulugunya tikuliiwo kubanga waba wansonga komaawo lindako okutulugunya tikuliiwo olwaki tekuliiwo amateeka gonna mwe gayita omuntu akoze ensobi weegali kateeka akiri bayitiramu okuba kakwenza anti nkugambye nti yandikinze mu kkooti teziriiwo atulugunyizibwa agenda mu kkooti ekkooti teziriiwo ebintu kakoza byayogedde saasira nnyo oli bw'aba tugenga mwana wa ssomero ng'akutte peeni era mwebala okubanga muleeta abantu bonna ne babeera ku leediyo n'alowooza nti ayiga naye ng'awuliriza kakooza report eya UPDF Ghost Soldiers gye baakola akakiiko President Museveni ke yateekawo nga chairman waako ya Mama Mbabazi ebiseera ebyo nga Minister wa Defense ye yabulirawa kakoze Mama Mbabazi aluwa nga kaliko Salim Msale kaliko ne David Tinyefuza yali yaddi Ghost Soldiers 206 yali ya 206 anti uliriza kyekizibu kyo katojja kuyiga ati bona abango kayana akakiiko ako ripoti yako kakoze wato jena nja kuwako kopi kali kakunyonyola nti olutalo olwakonye lwafuuka bizinensi y'abasirikale ne batuuka nga battalion eteekwa okubeeramu abasirikale 7 mwakyoli wasigaddeyo abasirikale 100 naye ng'ate bafuna ssente okuva e Kampala za kusasula abasirikale 7 ng'abakulu abali mu magye balyandye
Major Sabiti Mutengesa yali director wa records mu UPDF lumu yafulumya report ng'abagamba tekisoboka kubeera nga sente ezigula coffin mutuziika abasirikale abafiiridde mu lutalo zeeyongera naye ate nga tusiga tusasula emisaala gye gimu n'akola ne kaavu gyonoonye white paper gye yawandiika Major Sabiti Mutengesa Kazin kata mutere yaduka na kati ali Bungereza taddanga Mutengesa Sabiti Mutengesa ngabagamba nti ya director wa records mu UPDF ngaga nti sente ze tugulamu coffin ze muganda abasirikale bafudde bulina kuzeyongera obungi naye ate omusaala mutwala gwe gumunga watali afudde kyekyo tinyefuza ekyamuleta mu parliament nanyonyola ebiri mu lutalo kwakananga bamusibye atandise kwewozaako kakoza simanyo walirude webiseera ebyo olutale lwakonye olirizo ojja kuddamu olutale lwakonye lwatuuka ne lufuuka kya busuubuzi nga operation zonna we zibadde ono medi nagamba wano ebiseera tumukunde bye yalwanyisa obutujju mu Kampala wano nali nfuluma Makerere 98 ne basiba abasiraamu bamalawo naye buli week tumukunde bamuwanga milioni 3 ng'ali ne Kano kati Meja Jeno Mujenyi operation yagenda okugoyo okulwanyisa obutujju nga Mujenyi yomu kubasinga obugaga mu Kampala agula butale agula ki naye ngo musirikale kulanka bamusasula milioni 4.5 tasobola gula ya ensawo za sukali 50 naye nga agula butale agula bizimbe kakoza muyamba abaana abato abawuliza radio bamanye nti government gye mulimu ejjudde ababbi abakera ku nkyanga bayiya kyakubba ekyo kye kyalemezaawo olutalo mu mambo kati kwali kusalako b'amagye ab'amagye okusala okugamba nti bakendeezeeko abasasulo yakulagira olaba n'okutereza UPDF ogenda mu 2000 abamba bazinga minister wa defense okola white paper eyavaamu okola UPDF act 205 bangereza nga ebagisasulira oli wakusasulira emmere gy'onaalya medi waddembo ganti kati nzigyeko ekyenkya kubanga sente zenyina tezijja kusobozesa kulya kyankya kyaggulo na kyamisana kati kakozaga nti oli wa mutima mubi olwaki osala ku mmere yange nga wamwe mulya emirundi 3 olunaku bwe baba bakusasulira emmere toyinza kaaya nabo bakuwadde kyamisana olwokuba nti abazungu be bakusasulira be badde wano mu training y'amagye be bakuwa sente eziraninga security yo baddembo ganti okozesa nyingi katugenda kendeezaako kakoza wa information kakoza information SEMUJU Nganda yogera mu 26 tuli mu 22 batandika structured adjustment all reforms in sector tuli kusala ko maje sinagenda ku structured adjustment programs zonna zagenda mu sectors zonna tata yatandika iyo program genda ku record bagina yatandika 98 bwe batuuka mu 2002 ne bagamba by the way ne public expenditure yonna majege mwajja nago agoyezeze emitwalo 16 mugasale buli muntu yenna agenda ekyo kiri ku record mu army ne report weri tugina mu parliament enti mubasale nenga report wagitegeera wagisoma n'ogitegeera kakoza yes era fe twapasinga send I was on a budget committee twali ku budget committee ugenda ku record ya parliament kakoza information ye dekamaliza my point structure adjustment program yatandika 98 yatandika 98 mugumu no 98 mugumu government was not in place neja kati watuuka ku majene baganti by the way ne public expenditure majego nate muina structures gonna mugakole mugakendeze naye nga atolwo olutalo lwa koni lutanzo actually Salamu Musumba for the first time yaktomwayiriza no nkubulira you was in parliament you are not there agenda ku answered you know ya 2000 nali muna mawulire no chera parliament kigoberera nze goti waliyo kati naliyo wa mawulire ku record ngambera buli meeting ya parliament gweze kutobera mu enda mu 23 yes olabe ya leta proposal ku Hansard kweri okusala 3% buli each every ministry sente ze tu budgeting ekyo Museveni yakireta my god yes nkubulira Hansard eri clear ne bwenji Museveni yakireta ne bona ajinsaba bajireta Salamu Musumba naga nti abaye tukoye even Ben Watch it was okulo paka na second ganaga nti abaye tukoye bwe muba mutulimba nti amajo baba agasala sente tumuzina katubawe sente abantu bafe tubakoye kubasala emimwa awe batusalira ko sente 3% emilioni nga batwa mu kasanvu ya budget yona eri appropriated nabanga budget buli sector yona tute sente basale 3% nebo genda ku record
kakoza kyagambye ati wayogedde ne luli ati nkugagwoyogera 2006 nze kuba 23 awo ekyavaawo ne baddayo ne batandika okulukulutinga amagye buto ono kyagamba ghost soldiers wezajjiramu naye nga ekyali ekirowoozo kyaleetebwa abazungu musale abantu bonna baba disabling bwe bamala okudisablinga bo bali batandika okufaanana nze nasomesa ku university ndiirako nti kakoza nsinga obukulu kubamba kusomesa wali bonyebonye nange ripooti esooka okukolebwa nga Museveni awambye wano mu bya ghost soldiers yatandikira wano wetuli Mengo era yaleetera Taddewo Kanyankole obuzibu Public House oyogera 1986 nga bagamba nti bane abasirikale tusasula ab'empewo bababuuza omuwendo gwa UPDF guliwa nti gwajiridde mu Republican House wano wakwatawo omuliro ne bagamba nti gwajiridde that's 1986 Kasolya kakwata omuliro wano Taddewo Kanyankole y'omu ku ba historical high command members ebizibu byaggwe kukananga ne bamuzise ebweju ne Museveni taziise nga bababuuza omuwendo gw'amagye omutuufu guliwa epapula byajiridde mu Public House kakoze wa yali kasiringi kakoze wa yali luddawa yali kasiringi akasolya kakwata omuliro uliriza kasiringi tojja kuyiganga towuliriza yali kasiringi bamusibira nsonga ndala nga bagenze kwata Julius Kihande kwa Public House ekyo kyesa kasiringi no problem Taddewo Kanyankole kizibu kye kyali ki Taddewo Kanyankole kukona ivinga naabo abali bakola ghost gundi abali baseketerera okujja ku government kikyamusibya Ochawuliriza program kirizo bagana ku 89.2 Emmanduso nze katonda nyambe mbadde wano ebingi nembiraba naye nzijukira kasiringi ayokya wano adduka agenda Zaire kazini amukwatirayo bamuleeta ebyo wendi kasi banyumiza wendi kati medi naye kazini bebaleeta kasiringi wa ngali kumpingo bamusiba n'amalako emyaka egi bamusiba ku mpingo n'amala emyaka 2 nga bw'alya alyanga mbuzi omumwa wani yateeka mulyati ngendo bamusiba emikono ne bwe yagenda ng'okweyamba nga yekwekweya ku kisengese awe yali deputy wa Kashaka nga balumba Kampala abalana ku Ntebe Road nje mbaddeko point iro gye baddeko semuju kakoza saagala agatte bintu era mu bugenderevu mu butamanya otawalwa konye dayo ulize testimony ya David Tinyefuza mu parliament yamuvirako obuzibu osome ghost soldiers report abasirikale abakulu abasindikibwa mambuka bali bakola sente ngoto tuwenze dukiriza rugwe nti sawa yatuuka nga abaserikale bafuse kifuse olusolo bafuse lwabo subuzi abantu bakola sente abasirikale tebaliyo n'omwe yaleetera engato zitatuuka bantu ani owo tewasoma ripoti yenyi besima yaleetera engato no bali bamuvunaana nga account holder naye bagenda okumaliriza nga talina musango engato za kkono ezaddyo tiyali oyo tiyali besije nti owuwo yennyini omumanyi omumanyi bulungi bamutwala mechanized anti kakinage kakoza bannange bamutwala e Masaka gye bamutwala Masaka after CA ng'agambye nti ebibiina by'obufuzi bikomoneserwanga lwanga Tinyefuza kumujja kuba chief of logistics omutwale Masaka ne kakoza yali nyeta nnyo ng'asanze abantu abatamanyi therefore njagadde kakoza ensonga zino azitegeere ekibuzo kyabadde omubuza kyabadde kirungi bwe bajja ewuwo ne bakusanga ng'otulugunya abaana bo osooka kutereeza byakutulugunya togamba SEMUJU owero si nti kakati gwe nayo embuzi ya gundi gye yabula bagisanga wo guno gwe musango oguleese bano kakoza bw'ogamba nti nno abazungu tebakwagala kituufu naye be bakulagidde otulugunya abantu mu nsi yo be bakugambye okusaanyawo obutonde bw'ensi bino bye bakugambye bitereeze buli muntu abatunulira alabe nti abasajja bano ba mutima mubi
obutonde bwensi Kakoza kyalimu okutegeera nti olwaleero kaweefube akuwadde ekibalo Africa ya 3%. olwaleero kaweefube yali mu nsi yonna takyali abo bantu we babeera. Olwaleero ekibira Amazon ekisinga obunene kiri mu Brazil. Bano European Union ne international community basonda sente ne baziwa Brazil erekerawo okutema ekibira. Kubanga climate change tabeera tekyali awoli nga Kakoza bwagiraba nti nze wano nyonoonako 3%. Oyinza okusanga 3% gyono nga abantu balina kuddukira wuwo. N'ekyo nga balina okutereezaawo kyekikwasa osobola okugenda ku Google n'okitaba Kakoza. Olwaleera obogamba batwala sente Brazil bataase ekibira kya Amazon kubanga ewaabwe olwokubanga bagenda mu byamakolero ensobi zobavunaana bazikiriza bulungi kyova alabe waaye bakera kwekalakaasa nti amakolero getuyina wano getuze ne tukulaakulanya okumala ebbanga eppanvu gwonoonya obutonde bw'ensi tibakyewaka n'ekyo kyova agwewo gye banaddukira kubanga ensi wessiza mu miti n'ennyanja naki tekiri awo nti ab'e Bulaaya empewo gye basikako eri waliwo kawaabwe London kasita ensi yonna ebeera ng'eteredde bulungi buli omu asobola okugiganyulwamu ekyeya kyova olwaleero kati nali nga abantu adde Kenya wano mu kulonda Nairobi nali simanyi nti esobola okunyooga n'otuuka ng'olina kusiba sweta kati olwaleero wano ekiro wano nze natuuse okwebaka naye nga ne munju ate njagala kufuluma naye nga siinaako bulangiti simanyi bbugumu gye lyavudde mu kiseera kino ekyenkuba kati Kakoza ebintu binenyeza abazungu balina ensobi ezaabwe nnyingi naye bagambye ku zizo ogamba nti ezo either ngenda zijjawo bwe nti naawe nolyoka bagamba ku zizo nti temuŋŋambako kyekyakutwala n'ogenda mu lukiiko lw'amawanga amagatte ne weewandiisa nga Uganda kyekikututte tuli bamemba endagaano zonna twakolera Paris kuma obutonde bw'ensi Kakoza Uganda bwe bateyagala abazungu bagigambeko osobola ogenda nga endagaano ovaamu emu ku emu n'ogamba nti nze sikyali mu bya UN sikyali ku climate change agreement ya signing exactly so bw'ozivaamu soka ulirize bw'ozivaamu ezo tebagenda kunyega naye oba okyali memba w'ezo endagaano bajja kunyega. Ekyokubiri European Union Africa lwaki batuyingirira kati batuyingiriza lwaki Uganda eri Somalia sente zigisasula abasirikale bayo zivaawa Kakoza yamanyi tamanyi sente America yezisasula nezikwasa African Union nesasulwako Uganda ina interest one nabadde ne Kayemba baba kusindika byofuna sente lwaki bwe bati baba babi nabadde ne Kayemba Silver mu America konze Kayemba brigadier bameje jeno kati nengamba Kayemba okola kinanga ndi Somalia okola kintwala abajahasi konzani akusasula Kayemba ani asasula abajahasi abo waki wetika bintu by'abantu bano Honorable kamalirize Medi Honorable Ruth Nankabirwanga Minister wa Defense State for Defense bamale banga watu gantugenze kulwana ye nyinna muwulira mwanyinaze nyumba eyo gyembadde kugamba etundibwa obukadde 8 wakoba 7 erimu ekisenge main bedroom erimu wardrobe erimu ekinaabiro kya main bedroom erimu dining eriko sitting room erimu ebisenge bibiri eby'abaana bibiri erimu n'ekinaabiro eky'abaana munda nebwero ekinaabiro esangibwa Kirinyabigo ya ndagaano nzazirina everything so kimu kiri ku alaali so osobola okugula ennyumba eyo ab'ogigula naffe tuba tulyako commission bw'ojja box nja kutwala director we abagikwafaganyizibwako naye endagaano sofa bazipadde nzazirina so njagala only abantu abali serious gojjayo inbox yange n'ongamba I need a house oba njagala nyumba saagala buli kimu kyonna kikunyunyudde bw'ojja oba ojja okuŋŋamba no tugenda sasula ddi kugambye installment ekkirizibwa kasita osasulako ekitundu ekisinga obunene ne mukola endagaano ddi n'ojja okumalayo so nyumba bwetyo nga bw'ogirabya bwetyo bweri